General Mugisha Muntu ngono yakwatidde ekibiina ki Alliance for National Transformation bendera ku bwa pulezidenti abukeereza ngokola ku kyalo Nyakateete ekisangibwa mu luka gw'ekabira mu disitulikiti y'Emitooma gyakubidde kakuyegewe. Eno abawagizi be bamwaniriza mu ssanyu era wano we basinzidde ne bamukaabira ennaku gye bayitamu okuli n'abamenyi b'amateeka ababasuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Tuyina abasuma b'empunu tuyina security erukumara. Abalonzi era bamusabye agambe ku mukulembeze w'eggwanga ayimbule Dr. Kizza Besigye kuba tebamanyi ensonga nnene emulemeza mu kkomera. Arekure Kizza Besigye tikwe kale amaliriza ensonga ekyo kubanga bakatandika hamwe olutalo barwana hamwe baza mu nsi yonna. Mugisha Muntu olukutta akazindaalo enguzi esusse mu ggwanga kwatandikidde era n'ategeeza nga bw'ali omwetegefu okugirwanyisa. Ekizibu ekikirina omwihanga ekikukira obukulu ekikulemesa ebintu okukolwa n'obulyarya n'obusu. Muntu agamba singa gavumenti eno ebadde erumirira omuntu waayo enguudo okuli Mbarara Bushenyi singa zaakolebwa dda wano wasinzidde n'asaba abantu bamwesige mu kalulu akajja azikoleko. Enguudo n'ezitebwa mu ssente zikakolwa zine tamaka butosha haro obutegetsi obutebeekire nimugire ssente ezimu ate mu bajeti. N'amalwaliro agali mu mbeera embi ku ssaaga agataliimu ddagala. Mugisha Muntu agamba singa aweebwa omukisa n'akwata ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino ebyo bye bimu byagenda okussaako essira. Even the poorest of people who doesn't even have 1 million or half a million in their account, they get sick. I can tell you the health insurance system will take care of that patient from the lowest level of the healthcare system unit, like at the medical center. N'akwatidde ekibiina ki Common Man's Party mu Baraka Munyagwa asiibye mu bitundu by'Uganda ng'akuyega abawagizi be basobole okumulonda ku bwa pulezidenti. Munyagwa awerekeddwako abawagizi be nga n'abamu obwedda bamulindidde mu makubo gy'abadde ayita. Nga ujjeko okutambula obutambuzi Munyagwa n'emizikiti tagibuusizza maaso anti obwedda najja agenda agitalaagamu naddala ogwa Masjid Madina. Munyagwa yeewuunyizza abantu abayisa mu disitulikiti eno amaaso kyagamba nti Iganga yankizo nnyo mu Buganda. Omuntu yenna munabyabufuzi ng'akyanyooma Busoga oba olina ekizibu ku mutwe. Busoga lyekkubo eringira mu ddiiro lya Uganda. Okutuuka mu ddiiro lya Uganda oyita Busoga. Munyagwa agamba byagenda okuteekako essira singa awangula ekyobwa pulezidenti kyakugoba abagwira abatalina biwandiiko okufuluma eggwanga lino naddala abali mu Iganga. Abagwira amazeewo ensi yaffe. Omusoga alima ebikaado wabitwala e Mayuge Sugar Factory kiro bagigula siringi meka? Imeka? Batuka okutunda sukaali bamutunda kilo 15 mu meka? Munyagwa agamba ebyobulamu byakuteekebwako essira naddala amalwaliro g'obwannannyini gaakudda mu gavumenti ye. Twagala abantu abatalina bya bugagga nabo babeere balamu. Twagala abagagga babeere n'obulamu naye nammwe mubeere n'obuki? Munyagwa bino abyogedde wakati mu bamuwerekedde okuwanika akabonero kaabwe ak'olusaniya. Bassebo ne banyabo olusaniya simbo nnungi. Mwenna muliira wamu ate buli omu alya mmere muli mu maaso ge. Bwe muba muliira ku lusaniya mulina kwewala kigambo eki tewabaawo akyusa olusiniya okulwetoolooza. Wano era wasinzidde n'asaba okumuwa akalulu era n'asaba abantu beeyiganga okulonda ku buli ajjidde ku kabonero k'olusaniya. Mwebaze Meya Mivule okuwulira mulaga wa Common Man's Party ne batondawo nabo ate mbasaba mumpeere Meya Mivule akalulu. Munyagwa oluvudde wano ayolekedde ku kisaawe ky'enkatu gyakubye olukuŋŋaana lwe olunaku lw'enkya singa tewabaawo kikyuka Munyagwa waakutalaaga ebitundu by'e Kamuli.